Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo lya kunaabako lya kweyambulula ate era mbalage n'ery'emikisa. Okusookera ddala eddagala eryo ligenda kuyamba okweyambululako ebisiraani, olutwe obutaagalibwa, obutaweebwa, obutaganja. Beera ng'onaaba ku ddagala eryo ligenda kuba likuyambako okweggyako ebyo ebikumazeeko emirembe, ate era onaabe ne ku eryo ery'emikisa. Eddagala lino bw'oba osobodde okulifuna beera ng'olinaabako. Bw'oba tosobodde nsobola oddikufunira ku kabeeyi akatontono, ojja buzzi ku WhatsApp yange, nja kuba nsobola oddikufunira bulungi nnyo obeere ng'onaabako. Ngenda kukulaga ery'okweyambula wamu n'ery'etangaaza emikisa gyo. Tutandike n'ery'okweyambulula okweggyako ebyo ebikumazeeko emirembe. Olwo luyitibwa olukandwa. Olwo olukandwa lujja kubeera nga lukandulako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Eyayitibwa ennongo, eyo nnongo ejja kuba ekulongoosaako ebisiraani, ekulongooseeko ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Olwo kayitibwa akambula. Awo kazunzanjuki, akazunzanjuki oteekeddwa okukateekamu kabizunze, ngako keeyiiyo kabeere nga kakwerako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Olwo lugobango lubeere nga lukugobako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Oyo bukumbu, ne bukumbu muteekemu mu ddagala eryo ery'okweyambulula. Kati mu ddagala eryo osobola okugattamu amazzi ga mukoka, nago malungi nnyo gagattemu, oteekemu ne ku munnyo ogwo guli nakyo. Beera nga oteeka eddagala eryo wamu mu bbaafu, beera ng'oliyenga, beera ng'olinaabako, olinaabira ebweru emabbalibbali w'ennyumba. Eddagala eryo ligenda kukuyamba okuggyako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Ojja kujja ku WhatsApp yange twogere, nja kuba nkubuulira buli kimu. Kati tunuulire eryo ery'emikisa lyeryo, tutunuulire ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo, nalyo beera ng'olyetegereza olirabe. Liba lijja kukuyambako, lifune nga liwerako. Gy'okoma okufuna eddagala eryo nga ddungi, n'ebyo bijja kuba biterera bulungi nnyo ebikumazeeko emirembe. Akayitibwa akasekera kalungi nnyo, buli mutende omulungi abeere ng'akusekera, omwami we abeere ng'akusekera. Akayitibwa akafugankande, byonna obeere ng'obyefuga, emikisa gy'obeere ng'ogyefuga, omusajja wo obeere ng'omwefuga, oyo namirembe, obeere n'emirembe mu maka go, ku bizinensi yo. Olwo lusiiti, n'olusiiti lulungi naddala ng'oli mukyala mufumbo, olusiiti olwo beera ng'olunaabako. Oyo nammuli, nammuli mulungi nnyo, ajja kukuyamba okukumulisiza ebyo byonna ebirungi bye weetaaga. Nammuli oyo mulungi nnyo okubeera nga naye omugatta mu ddagala eryo ery'emikisa, obeere nga naye omunaabako. Ofune kamuweebwa, ne kamuweebwa ako kalungi nnyo nako kagatte mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba ery'emikisa, eritangaaza emikisa gyo. Ofune gwe bayita mavi ga mukulu, mavi ga mukulu oyo mulungi nnyo naddala kummwe abanoonya emirimu. Eddagala eryo linaabeko. Oyo mukasa, oyo gulaba akamuli ako, oyo mukasa naye mulungi nnyo. Oyo kayaayaana, ebirungi byonna bibeere nga bikuyaayaanira, abasajja abalungi babeere nga bakuyaayaanira. Oyo nabbugira, nabbugira yoyo, nabbugira oyo naye mulungi nnyo mugatta mu ddagala ery'emikisa. Olweza, olwo elweza lw'oteekeddwa okugatta mu ddagala eryo litangaaza emikisa gyo. Kakati olumanyo olwo nalwo luteekemu, osobole okutebuka ebyo ebyenjawulo by'oyinza okugwamu. Olumanyo lugatte mu ddagala eryo ery'emikisa. Eryo bbombo, bbombo oba osobola okukayita akajjula, kakujjulira ebirungi bye weetaaga, luyitibwa ebbombo. Kati ate oyo eyitibwa embutamu, ekubutamyeko ebyo byonna ebirungi bye weetaaga, embutamu yeeyo. Kati ate eryo eriyitibwa mukaabira, omukaabira gwegwo, omukaabira mulungi nnyo, gwe omukyala omufumbo, gwe wa bizinensi, kikulu onabe ku mukaabira, bakasitoma babeere nga bakaabira bukaabizi. N'olwekyo omukaabira mulungi nnyo. Omuzzaŋŋanda, omuzzaŋŋanda awo mu ddagala eryo ery'emikisa olina guyita muzzaŋŋanda, nagwo mulungi nnyo, gunaabire mu ddagala eryo. Eddagala ly'emikisa lyeryo nga bw'olirabye, ddayo obeere ng'olyetegereza mpola mpola. Bw'oba tosobodde ddifuna eddagala eryo lyonna nja ddikufunira ku kasente akatonotono. Jangu buzze ku WhatsApp yange, ngenda kuba nga ngikuwa, nja kuba ndikufunira bulungi nnyo eddagala eryo obeere ng'onaabako. Ekyamazima kikulu nnyo, beera ng'onaaba ku ddagala eryo eryambulula wamu n'ery'emikisa. Ligenda kuyamba okubeera nga weetereeza nga weggyako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe.
WhatsApp namba yange eri 0778734 yiyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.